butereevu twolekedde eggwanga ery'okumulirwano wano mu Democratic Republic of Congo eno nga abajeekera bano aba M23 movement bwe bati munnange okusinziira ku mawulire agafaayo bo batugamba nti bamaze dde okubeera nga bawamba ekibuga Goma newankubadde nga munnange ate side eri eya Democratic Republic of Congo bo batugamba nti ako kakodyo kakubamalamu maanyi nga abalwanyi ku side yaabwe nti balowooze nti munnange abasajja bawambye dda katupondoke era munnange ne babagamba nti temussa yadde temugezaako yadde n'okussa wansi emmundu mwongere okubeera nga mubafuntula kubanga kirabika bwe tuli si wabi nnyo balabika nabo tetubayisiza bulungi yadde n'akamu kakati munnange bano bayeekera aba M23 mu kulangirira kwabwe nga bamaze okubeera nga already Goma ekibuga Goma kibali mu control ekibuga ekikyasinze obunene ku side eya Democratic Republic of Congo okuva mu buvanjuba oba Eastern Democratic Republic of Congo munnange oluvannyuma lw'essaawa eziwererako ddala nga emmundu eseka okugwatuka kwa zibbomu n'emizinga ozannyisa abayeekera balina n'emizinga ddala kwegamba gyoyinza okugamba nti kati ensi eya Rwanda erumbye ensi eya Congo akasa aka Rwanda kalumbye ogusi ogwa Congo waliwo omuntu yabadde yagambye nti ne kati n'abakongo nammwe mulekerawo okudda mu ddombolo ya Solo mumanyi kimu kukyenkyebula amazina gokka mukwate emmundu mubbe abanyarwanda mubakube kuba mubasinga obungi kati Rwanda bepankirako etya timuve mu by'okuzina obuzinya amazina n'okuddaawo okudduka obuddusi mukwate emmundu munnange tulinze bulinzi era tujja kuba twongera okubeera nga tubimanya naye munnange abantu abali mu kibuga ekyo basukka mu kakadde essaawa eno kigambibwa okuba nti emmundu yatuuse akaseera n'esiriikirira kwegamba nga bonoogamba ti emmundu esiriikiridde okusinziira ku mawulire agafa eyo era nga abayeekera we basinzidde okubeera nga bagamba nti already Goma ebali mu control sayiri ya gavumenti n'egamba nno balimba kaakati munnange nga bwe batugamba bino byonna byaddiridde oluvannyuma lw'amagye aga DRC okubeera nga ate bwe gatugagugulana n'ag'e Rwanda kubanga butereevu kyamaze okubeera nga kikakasibwa era nga bulijjo bwe kiri nti Rwanda amagye gaayo gali ku front line gye gali nnyo newankubadde Rwanda ebyegaana era DRC foreign minister agamba nti Rwanda bwetyo eggudde olutalo ku ggwanga lyabwe bwetyo n'esindika amagye ne gakurosinga booda yaayo ne gayingira mu ttaka ly'e Congo okubeera nga bawagira abayeekera ba M23 munnange Rwanda bino ebyegaana egamba nti nedda kinsa kyammwe abawagira ate abayeekera abagezaako okubeera nga baletawo enkyukakyuka bamamalako gavumenti yaffe wano e Kigali Kenya bwetyo yo yasazeewo nga bwe kiri nti munnange pulezidenti waayo ate kati Ruto essaawa eno ye current chair aliko owa East African Community kati munnange bakuyedde omulanga nti bannange wabeerewo ceasefire era wabeerewo enteesaganya wakati wa DRC president ne president wa Rwanda era nti bagenda kubeerawo emergency meeting ne Kagame najja emergency meeting mbu bagita emergency regional summit mu nnaku bbiri zokka munnange ensi yakubeeraawo nti nno bagenda gikuba mwezi gujja kubanga embeera bwetyo esajjuse abasajja aba M23 balina buli kimu balina tanka zonna weewuunye nti ziyitawo kubatuukako bannange kiraba n'omutu kakati munnange abayeekera bano aba M23 already babadde bakontrolinga ekitundu ekisinga obunene mu buvanjuba obwa Congo era nga balina
kwegamba ebitundu ebivaamu ebyobugagga mu kitundu ekyo okuviira ddala 2021 be babadde babirina. Kakati munnange mu nnaku ntono nnyo eziyise emabega abayeekera aba M23 ne bafunga ekyonga nga baagala ekibuga Goma, era abantu abali mu mitwalo 4 already be bali displaced, be bali awo munnange ababundabunda okuva mu Maserengeta aga Kivu province wamu ne mu mambuka ga Kivu province okuviira ddala omwaka guno bwe gwatandika 2025 okusinziira munnange ku UN Refugee Agency be batubuulira bino byonna. Era bano batutegeeza okusinziira ku kiri eyo betugenda ku ground, kiki ekiri ku ground ebya ddala. Batugamba nti badduse, abantu badduse, babadde nga bajja badduka tawuni zonna, butawuni obuli eyo kati nga Kiwanja, Rushuru, Kibumba, ne bayingira Goma nga balowooza nti ewali safe. Kakati muganda wange ne Goma naye ayingiddemu enjega ey'amaanyi, tekyali safe yadde n'akamu. Kitegeeza nti ate balina okunoonya munnange embeera endala. Ati emmundu bw'eba etokota muganda wange eba etokota, era singa waliwo omuntu asobola okurekodingira sound ali ku ground osobola okuwulira emmundu engeri gyetokotamu. Waliwo wano abatamanyi emmundu engeri gyetokota. Emmundu yeetokota muganda wange, etokota naye olumu munnange kiba kyetaagisa emmundu etokote kubanga tewaba kyakukola. Kaakati munnange abantu bagamba nti bali mu kubunamiwabo buli wamu, tebakyamanyiwa wakudda kubanga nkugambye nti obutawuni buli bwe babadde badduka kugamba nga eyo babagobayo Ekiwanja, Rushuru, Kibumba yonna baali baddukayo dda, kati ne bagenda e Goma. Bwe twogerera essaawa eno muganda wange ne Goma bw'atyo ayiseemu enjega, tebamanyiwa wakudda. Kati mu mbeera eyo munnange ne famiri zennyini ezaali z'ababudamya nazo kati zeetaaga bubudamu, tebalina wa wakulaga. Enguudo okwetooloola Goma zonna ziri blocked, zonna nzibe. Airport nayo ey'e Goma tekyakola muganda wange, nti oba oli awo bevacuatinge abantu oba abaleeta obuyambi katugeze ng'obwa UN bujje, era nga ripooti okuva mu UN batugamba nti muganda wange enguudo eziyingira Goma nzibe, airport tekyakola ey'e Goma. UN Secretary General Antonio Guterres ono munnange bw'atyo yakubye omulanga eri eggwanga erya Rwanda nti mwali badde mujjayo amagye gammwe mu ggwanga erya DRC, era bwe bati ne bakuba omulanga Guterres UN Secretary General ng'akuba omulanga eri abayeekera ba M23 okubeera nga baali badde balekeraawo okubeera nga baadivansinga, kugamba nga bongera okubeera nga basensera bagenda boolekera ekibuga ekya Goma. Zabadde kilomita 20 zokka we nasembye okubeera nga ate nfuna apudesi okuva sayidi zeeyo nti kilomita 20 zokka. Kugamba awinza kugamba otya, tuyinza kukigamba tutya nti katugeze bali ludda wa wano. Nyinza kikugereza ntya muganda wange, nyinza kikugereza ntya nti bali ludda wa kilomita 20 zokka. Tugambe nti baliwa bali mbisayidi ng'ez'emukono eyo bwe batyo nga Kampala ye Goma, oba mawuzi zirimbeko kuva wano okutuuka emukono si wala kumpi nnyo. Kakati munnange statement eya Guterres nga ayagala Rwanda bayimirize emmundu n'abayeekera ba M23 bave mu territory, kugamba nti amagye g'e Rwanda gaali badde gava mu territory galekerawo okuyamba abayeekera ba M23 ate bave mu matwale aga Congo. Era nti n'abayeekera baali badde bayimiriza emmundu n'ebifo ebyo bye ba occupying already babiveemu. Abanyarwanda bajja kukkiriza nga bali bagenda na ziri mpulukutu za mitwe zigenda na miggo. Kakati munnange biro byonna nga bwe nkutegeezeza nti mpulukutu za mitwe zigenda na miggo nti biringa muganda wange ebiyingira amatu amazibe, kwegamba nti
bano abantu balinga abasoose nnyo bipapula era nga batugamba nti mu njege eno emmundu eyaka sayidi zeeyo nti abakuumi b'eddembe ba peacekeepers mu bulumbaganyi buno oba mu kulwanagana kuno okuliyo 13 battiddwa era UK Bungereza evuddeyo n'evumirira obulumbaganyi obwakoleddwa ku magye agagendayo kubeera nga kuuma eddembe peacekeepers ate ne France nga yekiikirira okono France omukiise wa France ku UN Nicolas de la Ville naye bw'atyo n'ayongera okubeera nga atambuza omulanga gwa Guterres okukubeera nti nno bateko kye bayita ceasefire amagye g'e Rwanda gaddeyo ewaabwe abayekera ba M23 balekeraawo okubeera nga baadvance nga badda eri ekibuga Goma n'enfo bwe zityo ze bafumbekeddemu baziveemu naye nga benkutegeezezza nti balinga abapakidde ebipapula mu matu. DRC ne UN bano bo munnange bakibeereko bagamba nti Rwanda yewagira abayeekera bano aba M23 era babatwalanga abayeekera abayambibwako eggwanga erya Rwanda. Kati Rwanda yo munnange bino ebyegaana egamba nti bagisibako matu ga mbuzi kugiriisa ngo era yo byonna ebiteeka ku DRC conflict eriwo egiteeka ku DRC nti yegivunaanyizibwako bwe baali ku UN Secretary Council meeting omukiise wa Rwanda abakiikirira sayidi zeeyo Ernest Ramucho teyakirumamu okubeera nga ye akiteeka ku international community olw'okubeera nti nno bali ku kimu okukonda eminga oba kunenya ba M23 mu kifo ky'okunenya ejje oba amagye ga Congo kubanga bebaganye okuteeka wansi emmundu bebaganye ceasefire abajeekera nno bano aba M23 muganda wange bamaze dda n'okuyisa kye bayita ultimatum eri amagye aga DRC mu Goma nga bagamba nti aba FARDC balina okubeera nga bassa wansi emmundu oba si kyekyo bagenda kubaasimula bugulu kwegamba omuntu nga bw'anaagamba nti muteeke wansi emmundu mulime tumalira budde kubanga tugenda kubalagako already ffe twawangudde dde olutalo. Kati munnange bano abayeekera nga bwe nkugambye nti aba M23 bamaze dda okubeera nga bayisa kugamba nga bawa ekiragiro era ne babawa n'essaawa nti musaawa 48 zokka mulina okuba nga mutadde wansi emmundu oba si kyekyo muwedde tugenda kubakuba. Munnange ekiragiro kino bakiyisa eri amagye aga Democratic Republic of Congo ge bayita FARDC nga bw'olaba nti UPDF kati agabwe bagayita FARDC era nga bano aba M23 munnange bagamba nti baagala embeera kwegamba ebeere kaamu baleme kubeera nga basisinkanawo eggumba lyonna mu kumenya baagala bano basse wansi emmundu kubanga bo bagamba nti babakubye dda tebamaze dda okubeera nga beetooloola ekitundu kyonna bakizinzeeko kati bateeke wansi emmundu mu ssaawa 48 kakati okubeera nga boogera ekintu ekifaanaganako bwe kityo bakiyisiza mu mwogezi waabwe ayitibwa Lawrence Kanyuka era nga kino kyongera okulaga nti bano ekitundu kino bakyagala ekya Goma ate nti baagala bakikwate nga kiri mikono gyabwe baleme kubeera nga bakosa abantu aba bulijjo ba civilians nti bo nga bo aba M23 tebakosa bantu ba bulijjo bo ba peacekeepers naye amagye aga Congo aga FARDC gegayinza okuleeta okutta abantu ngira bwolaba ekiri wano
Bobi Wine yakola ki? Yatisa abantu. Bwe kiri gwolaba enjogera ekyukamu okwo. Kakati munnange ekibuga kino ekya Goma okusinziira ku mwogezi w'abayeekera bana aba M23 Lawrence Kanyuka agamba nti ekibuga kino ekya Goma tekinakozesebwa nga battlefield, tekinakozesebwa nga ddwaniro. Tekinakozesebwa nga ddwaniro. Mwe muleeseewo embeera enzibu, mutukalubiriza omulimu gw'okuwamba ekibuga Goma. Tekinakozesebwa nga battlefield. Muveemu muteeke emmundu wansi, mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Era bano nti bo balaga nti beetegefu nnyo okubeera nga bakuuma security y'ekitundu wamu n'ey'aba civilians mu ngeri y'ejjoogo. N'ayongerezaako n'agamba n'alabula nti zonna armed groups eziri mu conflict eno eziyambako tezigenda kubeera tolerated. Tebagenda kubazibira ku liso nga bakusanga okutta emmundu bakuba bukubi. Era munnange nga bo bagamba nti ekitundu baagala kukikuuma kiri mikono gyabwe naye nga tebakosezza bantu, tebaagala more harm, further harm, tebaagala. Munnange kaakati mu kaseera kano nkugambye nti emmundu etokotera ddala mu bitundu eby'obuvanjuba ebya DRC. Embeera nno munnange eyongedde okubeera ng'enyinyiitira, ekituuka n'okubeera nti badiplomats ku njuyi zombi basazeewo okubeera nga buli omu agoba owa munne, ddayo ewammwe naawe genda. Era munnange okusinziira ku njega eriwo e Goma, Rwanda bwetu eyanukudde eri DRC nakusalawo kubeera nga bagoba badiplomats baayo, era nga Rwanda Foreign Minister Olivier Nduhungirehe ono yannyonnyodde n'agamba nti okukola kino oba okutuuka ku kino kize oluvannyuma lwa diplomat owa Rwanda eyabadde asembyeyo okubeera nti bw'atyo yabadde amaze okubeera nga ayamuka ekibuga ekya Kinshasa olwa security, olw'embeera eriwo oba security concerns. Era munnange ono yatutegeezezza n'atugamba nti bwe kityo bwe kiri, era ne DRC yabadde emaze okubeera nga erangirira nga bw'emaze okubeera nga eyita badiplomats baayo okuva e Kigali, era nga Rwanda's diplomatic mission mu Kinshasa bw'etyo esazeewo okubeera nga balekeraawo enkolagana zaayo zonna n'eggwanga erya Rwanda mu ssaawa 48 nti tewagenda kubanga waliwo ka trace konna gwe ne bwonoonya enkolagana yadde oba enkolagana bagipima batya, naye kugamba gwe ne bwonoonya akaweke k'enkolagana wakati w'eggwanga erya Rwanda ne DRC twajja kuba yadde n'akaweke yadde n'akamu. Kakati era nga benkutegeezezza nti DRC bw'etyo yo nayo neekakasa nti embasi yayo mu Rwanda emaze okubeera nga eggaddwa. Munnange embeera nkugambye nti eyongedde okubeera ng'ebijja kwa kati bwe kituukaawo nti gwenza okuwulira katugeze oba eggwanga erya Amerika nga ligugulana n'eggwanga erya Iran, naye munnange ate nga embasi ya Amerika mu Iran gyeri nga n'eya Iran mu Amerika gyeri. Gwenza okulaba wano ne kati kasita kituukaawo eggwanga limaze okubeera nga liggalawo ekitebe kyayo mu ggwanga eryo, manya nti muganda wange bwe tuddayoko katono emabega munnange olunaku olwokuna oluyise Major General Peter Kurimwami Nkuba ono munnange nga abadde military governor mu North Kivu ono yakubiddwa ebyasi nattibwa byabadde ali ku front line. Era mu makkati g'olwokutaano n'olwomukaaga kigambibwa okuba nti South African soldiers, abasirikale mu ggwanga erya South Africa 9 nabo bakubiddwa amasasi ne battibwa, era babadde nabo ku battlefield ku front line bwe batyo nga bo beefuka n'abayeekera ba M23. Newankubadde Kanyuka ayogerera amagye oba abajeekera ba M23
yabadde atutegeezezza nti bo munnange baagala amagye aga DRC gawanike naago agabayambako gawanike. Muganda wange nti singa tebakikole kiba kitegeeza tebagenda kubeera nga baleka yadde n'omu okumusonyiwa, bagenda kuba bukubi. Naye Lieutenant Colonel Gwirawume Njike Kayiko ono nga yayogerera amagye oba ame spokesperson wali mu North Kivu side ey'amagye aga DRC ategeezezza nti aba M23 okwogera bwe batyo nga basaba nti amagye g'e Congo gawanike kubanga tebaagala kubeera nga bo bateekawo enjiga y'okutta abantu n'ebirala, bo baagala mirembe. Agambye akubirizza abantu nti baleme kubeera nga bateeka obwesige mu bigambo ebyo, baleme kwesiga bayeekera ba M23. Obubaka bwabwe nti bugendereddwamu kwegamba kulaga kutya kiringa kwegamba ekibatuddemu, ate bagezako kubalamu maanyi nti muwanike, twabakubye edda bannammwe twabakutte edda, kakati ate mwe mulinda ki? Kati gwe bwewulira eyo gy'oli muganda wange ng'ogamba nti abasajja baatufunzizza dda ne leediyo zigambye bwe ziti, kati mbu tebabateekamu yali n'obwesige era n'emirembe gye balowooza nti nno bagenda kufuna tebagenda kubeera nga bagifuna yadde n'akamu. Era bw'atyo n'akuba omulanga eri abasirikale okusigala nga bali motivated okudifendinga territorial integrity eya DRC in general wamu n'ekibuga ekya Goma in particular. N'ayongerezako n'agamba nti nno eno ensonga yakufana kuwona, is a matter of life and death. Ensonga yakufana kuwona, tewali yadde munnange okubeera nga gwe olagayalagayamu nti gwe kasoosomagira, kitegeeza bagenda kukubasomagiza. Era n'akuba omulanga eri abasirikale bonna okusigala nga bali motivated, basigale ku mulamwa, baleke kubeera nga bawuliriza ebyo ebyogerwa abayeekera ba M23, kubanga akabonero aka panic nga bona oyingira ekintu ne kikugejjako